Mbera gye tugenda maaso n'okubanga tulaba wano eno abagoberera Hajji Kazibe Bashir Mbazira live mbaka Kempe South kwe kugaba emmere okugenda mu maaso eri abantu b'e Kempe okubaddukirira mu mbeera eno eya COVID gye tulimu olw'ekirwadde kino ekigoyeza abantu bano eno mu ngeri ezitali zimu. Bakama bange tandise kubeera wano olunaku olwaleero. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna twebaza Katonda atukuŋŋaanyiza nga tuli balamu okutuuka essaawa ya leero. Tumanyi bulungi embeera y'okusomoozebwa gye tuwangaaliramu ffenna nga bannayuganda olw'ekirwadde kino kirumima mawuggwe ekyongedde okutubala embiriizi. Kaseera ka kusomoozebwa eri ffenna naddala abantu abawangaalira mu bitundu byaffe bino bye tuyita eby'omugogo oba ghetto. Kawempe ekituufu eky'amazima y'emu ku constituency ezisinza okukosebwa. Kiyinza okuba tekinnatuuka wuwo naye abantu abasoba mu 1,100 baafudde COVID nga bava mu Kawempe. So kino kitegeeza kinene tuteekeddwa okuba nga tulina obuvunaanyizibwa ku bulamu bwaffe. Kitegeeza tulina okulabika nga tukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga twerwanako. Omutwalo omulambo ogw'abantu okuba nti bafudde COVID mu Kawempe kinene bannange, kinene ddala. Tusabe Katonda abeere ng'atutaasa. Mumanyi bulungi gavumenti yatugamba erina enteekateeka mwegenda okuyita okutuwa obuyambi bw'emmere, okutuwa ssente za nabbanja. Naye mmanyi tujja kumala ebbanga ddene nga nabbanja tukyamubanja amabanja g'emmere ge tulidde nga tumanyi agenda tuwa ssente. Mu nteekateeka eno mmanyi abamusinga ku mwe temwawandiikibwa n'abawandiikibwa okufuna ssente temunaba kubanga muzifuna. Kati ng'omubaka gwe mwalonda nabagamba ngenda kubayiirawo mubiri. Tetunaba nakuweza myezi 2 nga tugenze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Mubadde mubuuza Hajji aliwa nga ndi mu Sakiro, ndi mu Kusaka, tutema mpenda butya bwe tuyinza okulabika nga tudduukirira bannaffe abantu baffe abakosebwa mu mbeera eno ey'okunyigirizibwa. Bakama bange ntandikidde wano wennyini bwe tuli ewaffe mu Mukalazi zone mu nteekateeka yaffe eyambayiirawo omubiri reload season egenda okusooka. Eno egenda kuba ntandikwa butandikwa kubanga wano waka nja kusaba buli muntu akkirize tufune obusawo bwa kawunga 2 ku buli muntu ali wano lwakiri ku ntandikwa. Ate enteekateeka endala Mukama bana abatusaasidde tujja kubanga tukomawo. Tulinayo mu maaso awo nga tuyita mu bakulembeze baffe ne bakodeeta baffe nga mukyala Farid ono n'abalala be tulina, tujja kwagala okudda ongera okutegeera ebizibu ebikosa abantu naddala abakyala. Bwe nali noonya akalulu nabagamba njagala kuyiwawo omubiri ku nsonga z'abaamaama kuba mmwe mwetisse omugugu omunene ogw'obuvunaanyizibwa mu maka gammwe. Maaso awo abaana bwe banabeera batandise okusoma nga Katonda atusaasidde ekirwadde ekiba nga kikendeeramu, nja kudda nkole mu nkola y'emukolo. Sijja kuleeta mmere, nja kuleeta bikozesebwa mu kusoma eby'abaana baffe abali mu kitundu kyaffe kino ekya Mukalazi. So olunaku olwaleero nsaba maama ono akkirize lwakiri gwe tuba tulonkinga naye enteekateeka eno olwanyambala gy'ayambaddemu. Ndabye nga bwe mubuusa akantu kano mba mulyaza amanyiza. Maama jangu akantu kano enteekateeka eno. So enteekateeka eno egenda mu maaso oluva ku bano tutandikidde wano mu Mukalazi. Tugenda tusinkana aba boda, tugenda kusinkana aba taxi. Twagala kugabira abakadde n'abalema n'abakyala ababeera bokka ewaka. Kino nga twagala okukikola okulaba nga tubaako abantu betuyamba. Obukozi sobola kumatiza constituency yonna naye tulondamu. Naye kati aba Mukalazi zone baneiba bange temulidde enkoko, mulidde empanga. N'omukulu ono naye kammwe jangu boss Morris, kano Morris kako. Tunula keri. Smiling naawe wata. Morris ono naye tulina okumuweerera mutwala emmere waka tunye okubuugi Morris. Ani omulala ono ali wano. Naawe kwata. It's
akati bannaye bamaama ndowooza tune ku mbeera eno twewa amabanga waliwo bakyakusaka tuba bano abatujja wano bannange Mama kundi. Mama yagenda ajja kumala kwe muwani. Bali muguru bunye twazanye mu Basiri okutuwa sene zino okutuwa bunga bunene twenza abana bange bagafune cyo kuli kimsande kyegulu bakunyo obuji bayana akabunga abakozi kiribuze mbijanja byo kayo kana amanda asola mujomogere bana akwati mujja agame yangu wanji wasola tuliwana muveri banange banaye twebaza akazi be Bashiri okubererawo okusinga okulinda ekya Nabbanja minisita Nabbanja sofa bagende wabula ennaku nneka sasa tulina kyetufunye tulina famire okulimbibwako tulina famire sente bali muzeeriranga bo mazima ddala naye olowooza akazi be Bashiri yasobodde otulowoozako yiriddewo omubiri tufuneka artist omukazi asobola okubeera wano wiiki nga 2 wiiki nga 3 ne bwanaako obudito naye wane gavumenti yafa nfu nnyo yenze basembedde naye bamanyika asira ku kyalo oli muyimbi okola art okufuna emisaala tetebatufaako abaliwo ate kawunga kakano kajjidde mu budde sente ezaabwe zikyali eyo mbutulinda Nabbanja atuwa oba tutuwolekeyo asala gyatuwadde atugere tukagoye abeerewo Bajakula batajja kufa. Aja bakyala banena watu. You know.
Are you competing in a band? I'm not competing anyone. This is one of the avenues through which I have to give back to the community, especially as the COVID-19 lockdown pandemic hits hard our people. Of course, like you can evidently see, our people in Kawempe are some of those ones that have been most affected by the lockdown. And we cannot just sit idly by and watch as people are suffering and dying in their houses. So it's my responsibility as a member of parliament not to sit back and relax, but to lobby. And of course, out of the meager savings and incomes I can get from different sources, I'm managing to offer this. This should be a wake-up call to the government, because I've done this and I'm doing this as an individual. The government should wake up and realize the pains and sufferings of the Ugandans out there. So these people are our people and they are our responsibilities. They are our burden. So we have to offset that burden by giving and lending a hand of help. And of course, we are starting now. I'm going to go to the taxis. I'm going to reach out to the border riders, to the car washers, the people in the ghetto. All this is geared, but at least offering something, however little it might be, to our people that are much more needed than anyone else. How much in monetary terms are you offering? Of course, according to the Minister of Health Statistics, they are telling us that over 10,000 people have died in Kawempe division. And I'm representing Kawempe South. Even if you say that Kawempe South has lost 5,000 people, that number should not happen. Nobody should die of any disease that we can avoid. So I'm calling upon people, our people in Kawempe South and elsewhere, to do whatever is humanly possible to avoid contracting the virus, because it is deadly and we don't know when it's going to be dealt away with completely. So as leaders, we have to sensitize them, and everybody should do whatever is within their means to see that they keep their life and the lives of their loved ones safe. How much has it costed you? Sorry? How many kilograms have you given? I don't know the kilos that these people are going to consume, but of course for the start I've managed to purchase 10 tons of posho, and that's what I'm going to distribute today, and the next day is 10 tons of posho for the start. Yes. Tetugenda kulinda nteekateeka ya gavumenti. Mukyala Nabbanja gamba bagenda kuwa abantu, naye abantu bali mu mabanja lwa za Nabbanja ezitannaba kutuuka. So kati ng'omubaka kyenkoze nasobodde Katonda okunsaasira n'enfuna ttani ez'akawunga 10 zentandise okugabira abantu bange Kawempe South. Bino ntandikwa butandikwa, era tulowooza abakulembeze singa babeera batuukirira abantu ne bategeera ennaku gye balimu, bino byonna bisobola okwewalibwa. Naye kuba gavumenti tefaayo, efa kwenywereza mu buyinza. Ng'olabye abaana, abakyala n'abakadde, abantu ab'embuto nga bayaayaana okufuna lwakiri kilo z'akawunga 5. Kitegeeza kinene bwe bulamu n'obulumi abantu baffe bawangalira mu buli lunaku. Tugenda kulwana n'okukuka ejjembe okulaba nga abantu nga bano tukyusa obulamu bwabwe ne bubeera lunaku lumu, bwe tuba tusobola okukikola tujja kikola. Naye ekyokulinda ssente za gavumenti bawandiika abantu batono nnyo. Tolina bw'oyinza kumatiza muntu mu Kampala nti Kampala yonna gavumenti yakawa abantu 6 ssente ku mitwalo 10. So tetusobola kulinda katemba ng'oyo. Naye Haji, ekitundu ky'okiikira ndowooza kye kisinga okubeera mu ono ne Kawempe South abantu baffe beetaavu, cost of living ziri waggulu nnyo, amayumba basasula ssente nnyingi nnyo, ebyokulya bbeeyi eri waggulu. Toyinza gamba muntu awangalira mu Kampala ku ssente ze tusaasanye nnyingi nga tetuziraba. Omuwe ssente ze ezimu n'ez'omuntu ow'eggulu oba ow'omukyalo asobola okulima, alina ennyumba gy'asulamu nga si ya bbeeyi. So gavumenti kino esaana okweddamu yeetereze, erabe ng'esobola okuwa bw'enaaba wakukikola ewa abantu ssente ezisinga ku zino embeera zaabwe gusukkako. Kampala akubye ekituli ekinene nnyo mu gavumenti.
ti gavumenti erina nteekateeka ya kuyamba munnakampala abantu bali ku lwabwe kozi n'abakulembeze nga ffe ababayirawo omubiri ako kennyini mu luzungu kubanga emitwalo 10 tegimala here in Kampala and people are bad. Of course the government is giving out 100,000 people shillings to the people in Kampala, just like it is giving the same across the country. This is just a drop in a very big ocean. It is not going to do anything tangible. Our people are having high costs of living. The costs are really high, and they cannot cope up with that life. So what we need to do, the government should at least increase the monies that are given to the people in Kampala, at least 250,000. That can be reasonable, because the cost of living are very high, the rent is very high, everything is very high in Kampala. You cannot compare someone in Kampala and put them on the same weighing scale as someone in Chotera who has a garden of matoke, who has a garden of cassava. That is really not practical. So we call upon the government, if it is willing to listen, they should look deep into their hearts and find out the issues that are affecting our common people. Thank you. Biringa byakwejala tali mukayinza kukwata sente kugula kintu kyakwejala bya gavumenti bete tufuddewo naye Kazibe Bashir asobola otuyirawo omubiri era mwebaza oye nze mmanyiddwa nga hasla nkola art amazima kwe tuguza abayise babaggala bwe babaggala tetusobafuna kyakulya ekyatwebaza Kazibe Bashir kubanga asobola otubeera tulina family tuli bubi sente za mukyala nabbanja tesobodde zifuna baziyitawa baboye bazirya tetumanyi obulaffe twebaza Kazibe Bashir asobodde otubeererawo fayina twamuwa akalulu kaffe era tumusaba Katonda muwangazi muntu alina omutima ogw'obuzagu embeera bwetubiriwa neno mu Kawempe South mpaka Haji Kazibe Bashir Mbazira akyagenda mu maaso ne kafulo okugaba emmere abantu okulaba nga disiti abafunirayo oba oliawo ku kintu kye bazzaako eri omumwa era tugenda mu maaso n'okutalaga ebitundu ebirala mu Kawempe South muneeno wano mu Kampala district embeera bwetyo bwekyali bwe yatulera ku bito bya Haji Kazibe Bashir Mbazira essaawa eno. Don't close. Yingire yango yingire Bashir epikigure yingire epikigure yingire nyamba muzigurire ka yingire